Bobi Wine, King Saha, Nobianri bayingidde studio lengera munnanga ate kye mu kufumba SID eno ate nga akatambi ka King Saha akatredinze ku mikutu egy'enjawulo we yagudde mu bawagizi be munnange nga abalaga omukwano SID eno bampita Geminat era nga nsinzira ku Geminat Yugi sigina kubeera nga nkulwisaawo wabula nzikiriza nsooke nkutegeezeko nti nno omukulu Bobi Wine, King Saha, Nobianri bayingidde munnange studio era nga wali nga bw'olengera eno post eyo gy'olaba eyo post ya King Saha as it is said where words fail music speaks maaso ku lutimbe naye omukulu wali Bobi Wine n'ategeeza n'agamba nti no when words fail music speaks. Nobianri, King Saha, producer wali Pademani nkugambye obubaka buno oba ebifaananyi bino biri mu kutredinga biri mu kuwaawaaza munanga ate social media SID eyo ku mukulu munanga ate Bobi Wine, King Saha, Nobianri ku luyimba luno olupya lwe bali mu kusetinga SID eyo ndowooza ogezaako okubyekkaanya obulungi producer wali ng'akikuttemu era nga bw'ogezaako munnanga ate okulaba n'omukulu Bobi Wine ebifaananyi bino kugambye nti no bikyatredinga nnyo ate wali naddala Facebook kwosaati ne TikTok SID eyo katabo kankuggyeko ate nkutegeezeko SID eno akatambi ke mbadde nkugamba ke kano nno King Saha yabadde wali Nabugabo era wali King Saha yabadde aperforminga nno kino ekintu tulabyeko ko abayimbi ab'enjawulo abadde bakikola abayimbi abamu batera nnyo okikola abo munnange abo balina obuganza ate eri abantu SID eno era nga ssebo toyinza kumala ssebo ng'oli muyimbi n'omala gaggwayo bw'otyo muganda wange bintu biba byakwegendereza naye nga omwana mulenzi King Saha bw'ati bwe yalabiddwako era nga bw'olengedde akatambi ako bwe yabadde wali Nabugabo abantu babadde bayitirivu nnyo nnyo nga bw'okiraba munnanga ate mu katambi ako okuva emitala paka ate emitala SID eyo ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no video gimpera like ate kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ate wali kiba kitambwira ddala bulungi nnyo.